baziirana bakuba ebiwoobe baseka bakola ki gwe wekka anaaba asirise. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti munaye ku nsi obeerako bw'omu. Olw'ekyo bw'osiŋŋaananga ng'abantu, ekibinja ky'abantu, gurupu y'abantu, ekibinja ky'abantu nga bakutamye balina ebintu eby'enjawulo bye balonda, ssebo oba nnyabo tokutamanga kulonda nga tomanyi biki bye balonda era nga tomaze kwebuuza gw'omu ku bo olina ebisaanyizo lwaki osaana okulonda. Mu ngeri y'emu bw'obeera ku nsi kuno ojja kusiŋŋaanako abantu bangi nga bangi balina ebintu eby'enjawulo bye bakola. Gwe si bo nabo si ye ggwe. Balina ensonga lwaki bakola bye bakola, balina ensonga lwaki balonda bye balonda, ate balabika ddala bye basaanidde. Kakati gwe gw'omu ku bo. Mu ngeri y'emu ensi yonna oba abantu bonna b'owangaaliramu bayinza okuba nga batambula nga bakutte direction eyo. Bw'osiŋŋaananga abantu bonna nga bakutte direction eyo, tomala gakwata direction y'emu okutuusa ng'omaze okutegeera wa gye balaga era lwaki, bantu ba kika ki, era weebuuze gw'omu ku bo. Ekyamazima kiri nti singa osiŋŋaana abantu nga balaga ludde eyo ate gwe wandikyusizza n'olaga eno. Mu by'emirimu tutera okugamba nti okukola opposite y'abalala gye bakola kye kikuleetera ssente. Anaafuna ssente, abalala bonna baba batunda ye aba agula, ate baba bagula ye aba atunda. Bw'amaliza okubagulako bye balina n'adda sayidi y'eno, ate onaatandika okubaguza bye bamuguzizza ate nga babiri mu bwetaavu. Olugendo lw'okutuuka ku buwanguzi lukolebwa mu bitondotondo era buli lunaku lulina omuwendo gwalwo ogugwanidde okusasulibwa. Naye ng'olowooza kusasula omuwendo ogw'ekika kyonna okusobola okutuuka ku buwanguzi, lowooza nnyo ku muwendo ogw'okwezuula. Nga bwe nagambye edda, mu kwezuula waliwo ebintu eby'enjawulo bye tuzuula, naye waliwo ebyenjagala okunyweza ennyo era n'obitabibuusa mu maaso n'akamu n'ak'eddagala. Ekimu ku byo ate nga kikulu nnyo ye muntu okuzuula obusobozi bwe. Naye nga tugenda kwetegereza okuzuula obusobozi bwe tulina, njagadde nnyo tusooke twebuuze ekibuuzo ti naye obusobozi buno bwe tulina twabufuna tutya, bwavaawa, ani yabutuwa? Naye nga twebuuza ebibuuzo ebyo kanzikirize nti buli omu ku ffe alina obukakafu obumala nti olina obusobozi bw'olina oba olina potential gy'olina. Bw'obanga ekyo okikakasa era ng'okikkiriza, awo njagala tusooke tuddemu ekibuuzo, obusobozi buno bwavaawa? Omanyi bambi abantu oluusi waliwo ebintu ng'ate bikulu mu bulamu ne batabitegeera. Ekimu ku byo abantu batono nnyo, waliyo abantu naye si bangi, bo batono, nga tebakkiriza nti waliwo obuyinza obwabawa obusobozi. Naye njagala kwanukula ekibuuzo kino kigamba nti obusobozi bw'olina bwavaawa? Nga ne ansa ngenda kutandika nga njikuba ku mutwe nga sinnaba na kuginnyonnyola. Obusobozi bwonna bw'ogenda okuzuulamu ggwe bwava wa Katonda. Katonda ye yabukuwa. Ruhanga Katonda eyawanga eggulu n'ensi, Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda nannyini buyinza eyakuwa obusobozi. Omanyi Katonda mukulu mu bukulu bwe obw'ekitalo. Ekimu ku binsanyusa ennaku ezo nali nsoma nga tugezaako okuteekateeka ennyo waaka wa nasale. Omanyi bwe nayingira mu kutendeka abasomesa ba nasale, nsanyuka nnyo okwekenneenya waaka waabwe ddala gwe basomesa abaana ba baby middle ne top. Naye nasoma ekitabo ekimu ne kigamba nti waliyo ebika bya apple ebisukka 1,000.
bannange neewuunya nnyo fe abaakatandika okulya apo wano mu Uganda ng'oyinza okuluza nti za kika kitya, naye omuwandiisi yagamba bisukka omutwalo. Katonda nannyini ggulu bwe yali atonda yagamba nti wabeewo apo. Bayibuli egamba nti ne wabaawo apo n'engeri yaazo. Engeri yaazo byebika ebyenjawulo ebiyitirivu. Lumu nali nsoma akatabo ka sayansi aka P4 ne P5 nensoma ku poultry oba okulunda enkoko, naye abawandiisi ne bampa ebika by'enkoko biyitirivu ng'otuufu nga n'ezimu engeri gye zitunulamu sizirabanga. Katonda yenna nnyini buyinza yakola byonna. Era leka mbategeeze sebo n'ennyabo ampuliriza, leka nkutegeeze ebigambo bino. Tugenda kuzuula obusobozi, naye obusobozi Katonda yabakuwa, ate ye Katonda asigala nga ye Katonda. Tomubuuza kinene lwaki yatonda otulo, naye kyekimu ku ebyakulagako nti ye Katonda kiyatonda kyoteeka okugoberera. Teri asobola kumala mwezi naga nti nze neekaza nnyo sijja kwebaka naka, taliyo. Yatonda appetite togifuga. Appetite ffenna tugifuna ate nga yakika kimu, n'atonda enzikiza. Ate ekineewuunyisa Katonda akola emirimu gye kuggwe ne bw'obeera nga wuuli ate n'otamanya nti agikola. Weebuuze, wakula otya okuva ku kilo 3 ne weeyongerako kati otuuse mu 7 nga totegedde nti wali weeyongerako ate nga tovuddeewo naye nga tomanyi. You were not present from your, I mean you were not absent from yourself. Wali tovuddeewo, wali wooli, naye Katonda n'akola emirimu gye kuggwe nga tomanyi. Era bw'atyo bw'akola omulimo gw'okutambuza emmere mu bulamu bwo, neefuuka omusaayi, n'ayawula amazzi, n'ayawula carbohydrates ku vitamins n'ebirala byonna. Enviiri ne zimera, enjala ne zijja, cells ezimu ne zifa ne zifuluma, n'atonda endala. Katonda ebyo yabikola. Kale Katonda tumwebaza nti obusobozi bwe tugenda okuzuula nga tuli mu lugendo lw'okwezuula, Katonda ye yabutonda. Sebo oba nnyabo, njagala okyatandika okujaguza n'okusagambiza, kubanga you are an extension of God. Oli kitundu ku Katonda. Singa obadde funfugu twandigambye nti wamogoka ku Katonda. Oli kitundu ku Katonda. Katonda yeyawuzaamu n'akola ggwe, era mu ngeri y'emu bw'atyo n'akugabira ne ku busobozi oba potential, kubanga naawe yakusindika mu nsi obeereko by'otonda. Mu lubereberye essuula esooka olunyolo 26 agamba nti Katonda yatutonda n'obusobozi obw'okutonda tukole omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe, bafugenga. Kakali bwe yakutonda naawe n'akuwa creative powers, naawe ate osobola okutonda. Olunyolo 27 lulaga nti Katonda yatutonda nga bw'afaanana mu kifaananyi kye. Katonda bw'abanga mukozi tuli bakozi, bw'abanga mutonzi tuli batonzi, bw'abanga mugezi naffe tuli bagezi. Ekyamazima kiri nti God is all knowing. Katonda alina amagezi gonna, naffe atugabanyizaako, naffe nomunene tuli bagezi, anaatuwa ne ku busobozi. Katonda ng'amaze ekyo yatuwa omukisa. Bwe yatuwa omukisa, he blessed us to become successful. Yatuwa omukisa tubeere bantu bawanguzi mu bulamu buno. Kakati bw'aba yatuwa omukisa yatuwa n'obusobozi obw'okubituukako. Ekyo kitegeeza okubanga yatonda n'obusobozi. Era obusobozi bwe tuzuula Katonda yabutuwa. Mu Yeremiya essuula esooka olunyolo 5 agamba nti nakulonda nga tonnaba na kubeerawo. Kati yakulonda yakuwa byonna. Olina amannyo ng'abalala, olina amaaso, olina amatu, olina emikono, olina omubiri, olina amagulu, otambula, ozuukuka, otegeera. Ebyo byonna birabo bya Katonda. Mu Matayo essuula 10 olunyolo 3 agamba nti akumanyi nnyo naye buziba. Lwaki? Olunyolo lugamba nti n'enviiri eziri ku mutwe gwo zaabalibwa. Kakati obusobozi bwonna Katonda bwe yakuwa yabumanyi, ate buteeketeeke. Mu Yeremiya essuula ya 21 wagambira nti nyina enteekateeka ennungi olw'obulamu bwo, si nteekateeka ez'okulemwa naye enteekateeka ez'okukutuusa ku buwanguzi. Bweyongerayo mu 12 n'agamba nti bw'onojjanga gye ndi era n'onsaba
nja kwanukulanga osobole okutuuka ku bintu ebinene. n'Olw'ekkumi n'essatu era bw'ati bw'agamba. So nga mu Matayo essuula eya 25 olunyiriri olw'14:30 waliwo olugero lwewuunyisa lwogera ku naggagga yali agendako mu nsi eyeewala okuwummulako n'agabira abaddu b'ettalanta. Asooka n'amuwa 5, addako n'amuwa 2, bwe yawa ennyingi yamuwa asooka yamuwa 1, owookubiri 2, bwe yawa ennyingi yamuwa 5. Talanta kirimu olulimi olukusike naye Good News Bible egamba nti talanta emu yo ono bwe yawandiikira emu Good News Bible awandiika 1000, kitegeeza yaweebwa talanta 1000. Naye talanta emu abawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti gwe musaala gwabanga musaala ogw'omuntu gwa myaka 20. Abamu bakaya ne baga nti yono nga yaweebwa katono yaweebwa kamu kokka. Yaweebwa kinene kubanga yaweebwa omusaala gwa myaka 20. Gwe baawa talanta 2 ogwo musaala gwa myaka 40. Ate gwe baawa talanta 5 ogwo nno ddala musaala gwa myaka mingi gisukka 7. Katugambe mu bufunze gwe baawa talanta 5 ogwo musaala gwa myaka 10 kiramba. Omusaala ogw'emyaka 20 kintu kinene. Ze ssente ezaweebwa omukulu ono abeeko byakola. Bayibuli ensanyusa egamba nti buli omu yaweebwa ng'obusobozi bwe bwe buli. Ssebo oba nnya bampuliriza, Katonda yakuwa obusobozi okusinziira ku bwagazi bwo nga bwe buli, interest okusinziira ku busobozi bwo nga bwe buli. Kozesa ekyakuweebwa olina ebirabo ebimala n'obusobozi obumala okusobola okugenda mu maaso. Yakobo essuula esooka olunyiriri 16 ne 17 atugamba nti buli kitone n'ekirabo ekirungi biva wa Katonda mu ggulu. Katonda yatuwa nga bw'atuwa emmere ya buli lunaku atuwa n'ebirala byonna. Talanta kitundu kuffe, butonde bwaffe Katonda yazituwa. Naye weewuunye teri muntu n'omu mu nsi ng'alina talanta emu. Tolina busobozi mu layini emu, olina obusobozi mu layini ez'enjawulo. Ekisanyusa oyinza okoddawo noga nti nze sirina talanta mu kino. Lwaki tolina talanta mu ekyo? Tonnaba kukiyiga. Talent is learned ability. Ekintu kyonna ky'oyiga okizuula buzuuzi nti ekyamazima kiri nti ekyo kirinamu obusobozi. Njagadde akanyomera ak'obusobozi bwe tugenda okuzuula bwavaawa tukafundikire bwetyo nga tunyweza nti obusobozi buno bwava mu ggulu ewa Katonda. Mukwano gwange nsanyuse nate katuyongere mu maaso n'ebyokuyiga bino nga twogera ku nsonga enkulu ennyo eyitibwa obukulu bw'okwezuula. Mu bigambo biri byensoose ngenze nkoonakoonako ku bukulu naye kaakano wano njagala kubulambulula. Ekisookera ddala bwe tuba nga tuli mu nsi tubeeramu ffe n'abantu abalala. Oyinza okubeeramu ne mukyalawo n'abaana bo n'ab'eŋŋanda ne neiba ne bakozi banno. Emirundi egisinga obungi tutakulatakula nnyo okumanya n'okuzuula gundi yaani era ye ali kiki. Ekyo nno munnange kikulu naye njagadde ate naawe ozzeeko ebigere emabega katono weebuuze lwaki ntakulatakula abalala n'ensimansima abalala nga njagala okubategeera n'okubazuula nze nga sinnaba kwezuula. Nga tonnaba kusimaasima muntu mulala yenna kumuzuula kikulu nnyo gw'okwezuula. Era obukulu bw'okwezuula kikuyamba nnyo gw'okwetegeera nga tonnaba nakutegeera balala. Kasita weetegeera kijja kutaasa mu bintu bingi nnyo. Ojja kulekeraawo okuyisaamu abalala amaaso, okubanyooma, okubavuma n'obutabategeera. Gwe weetegeere. Bwe weetegeera kigenda kukuyamba nnyo okutegeera abalala bonna n'abo b'olowooza nti tebategeerekeka. Ensonga ey'okubiri, bw'obeera ku nsi weezuule nnyo. Lwaki?
bw'obanga teweezudde togasa. Bw'obanga oteekwa okutegeeza abantu ki ky'oli, tewali ky'oli. Omuntu yenna ateekwa okumanya kikyali. Gwe kennyini weezuule, kikulu okwezuula, kubanga bwe weetegeera kikusobozesa mangu nnyo okutegeeza abalala ekyo ky'oli, obulamu ne busobola okukwanguyira, ate nabo okubanguyira, kubanga babeera bakutegedde bulungi. So okuzuula ekyo ky'oli nsonga nkulu nnyo ekuyamba naawe okwetegeera ddala. Ensonga endala, bw'ozuula ki ky'oli ojja kulekeraawo okumala gakula muwawa. Waliwo abantu abakula muwawa bw'atamanyira ddala kyali, n'omuwendo gwe n'agufeebya n'ateteekateeka bulungi. Kibi nnyo omuti gwa mahogani okukula ng'akatiko. Kankuwa ekyokulabirako. Omuntu eyeezudde nga bukyali n'asalawo era n'amalira nti agenda kubeera naggagga, tayonoona biseera bye. Kakati okwonoona ebiseera byo oba weeyisiza ate ng'abaana yavuwala, kyokka ng'ate gwe gyoyagala okutuuka walala. Kakati bw'omanya ki ky'oli ne kyoyagala okutuukako, olekeraawo okubanga mahogani akula ng'akatiko, kubanga teweerabira nti mahogani omuto asinga n'akasaana akakulu omuwendo. Kakati ssebo oba nnyabo, bw'otegeera ki ky'oli otandikirawo okusimbula ebigere. Era njagala otegeere na kino nti okwezuula kye kintu kyokka ekisobola okukutegeeza nti muggwe mulimu ensigo naggwano, ensigo ez'amaanyi, seeds of greatness. Era ng'ensigo ezo olw'okuba z'amaanyi, bw'omanya nti ensigo eri mu ggwe y'amaanyi, ogenda kufuuka ekintu eky'amaanyi, kikuwa emirembe n'obuvumu n'amaanyi okutambulira mu maanyi ago. Okugeza nga ffe abali mu masomero, singa ozuula n'omanya nti mu busobozi bw'osobola okutandika essomero, kikuyamba okutandika okweyisa nga dayirekita w'essomero oba head teacher oba doosi, kubanga era eyo gy'olaga. Naye bw'otozuula talanta na busobozi buli mu ggwe, baabuwe naawe obulabulirawo mu bantu abalala, era ng'abo abaabula abateezuula. Okwezuula kikuyamba bw'omanya omuwendo gwo, otandikira ddala okukola ekyennyini ky'osaana okukola, kubanga omaze okukizuula. Omanyi abantu bangi mu nsi muno abakola ebintu kubanga banoonya ssente, naye bw'oba omaze okwezuula osobola n'okukola ekintu nga tonoonya ssente, naye okikola kubanga ekyo ky'oli, ekyo ky'oyagala era ekyo oyagala okutuukako. Ekyamazima kiri nti talanta goolo yo oba ekigendererwa kyo kye kintu kye wandyagadde okukola singa ensimbi zonna ze weetaaga ozirina, singa baazikuwadde, naye atejjukira ne bw'oba ng'ozirina oteekwa okugenda n'okola. Wandikoze ki ng'ensimbi zonna ozirina nga tokyanoonya ssente? Kye wandikoze mwe muli obusobozi bwo, yebeera talanta yo, mwe muli by'oyagala, era awo osaanidde okufuna kye tuyita goolo. Okwezuula kikuyamba, era osaana okubeera omuntu omwegendereza mu kwezuula, kubanga bwe weezuula kiyamba okulungamya omutima gwo wa gye guteekwa okugenda. Emitima gyaffe oluusi gigenda mu bintu ebitatukwata nako, n'owaba n'obanga ataliiwo, naye bw'omala okwezuula beppa omutima gwo gugenda okulungamizibwa. Buli kaseera gwo gujja kubanga gulinga oguli ku lugogo nga gukulukutanga amazzi okugenda awo awali obusobozi bwo era awali ggwe. Kaakano bwe weezuula, ekintu ekirala ekikulu lwaki tusaanidde okwezuula, kikuleetera to exploit all your potential. Bwe weezuula ofuna obusobozi obw'okukozesa obusobozi bwonna, obuyiikuulayo n'obukuŋŋaanya n'obukozesa olw'okugenda kwo mu maaso. Mukwano gwange omwagalwa, tutunuulira ekigambo ekigamba nti obukulu bw'okwezuula. Okwezuula kikulu kinkanabwa obukulu bw'okwezuula.
emu ku nsonga lwaki kikulu nnyo omuntu okwezuula. Bwe weezuula otegeera nti Katonda yakutonda ng'oli mukwafu, nga toli mu mazzi gonna, ate ng'omala singa obeera mubisi oba mberenge, bw'obeera kirungo nga kinoze. Kakati bw'ozuula ebyo bikuyamba okwekkiririzaamu n'okubikosa ate okubaako wootuuka. Ensonga endala lwaki kikulu nnyo omuntu okwezuula. Omuntu yenna bwe yeezuula, olwo aba atandise ku lugendo lw'okumutuusa ku buwanguzi. Jjukira nti byateekwa okukozesa mu buwanguzi ate bye bino byazuula kaakano mu ye. Kaakati aba afunye ebirungo byagenda okukozesa okusobola okutuuka ku ekyo yeetaaga. Era bw'aba amaze okwezuula, kino kireeta emirembe mu bwongo bwe. Bw'afuna emirembe mu bwongo bwe, kimuwa essanyu erya buli kika. Atereera n'ateeka, naye n'atandika okubaako by'akola, bambi ng'alaba bigenda mu maaso, kubanga amanyidde ddala kikyali n'ekyo ky'akola. Era okwezuula kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, kubanga kikulu nnyo n'okusinga okuzuula ensi yonna. Kyennyamiza bambi tikubanga omwana w'omuntu amala ebiseera bingi nnyo ng'ayiga n'okusoma ebintu ebitamukwatako nnyo oba ebitali ye. N'asoma geography, history, chemistry. Sigamba nti okubisoma bibi, naye nga bw'abiteekamu obudde n'abizuula, mu ngeri y'emu omuntu yandimaze ekiseera nga yeezuula, kubanga okwezuula kisinga okuzuula amagezi gonna, ate era kisingira ddala n'okuzuula ensi yonna. Omuntu bw'amala ng'amaze okwezuula, kimuwa amaanyi okulekeraawo okussa essira ku ebyo ebitatuukiridde mu ye. Oyinza n'okwesiŋŋaana nti oba oli awo toli mulungi nga bw'olowooza, oba muwanvu, oba mweru, oba munene, oba muyivu, naye bw'omala okuzuula ebintu ebyenkalakkalira n'obusobozi bwo n'amaanyi go, ate obunafu obwo toddamu kubulowoozaako. Oteeka essira n'amaanyi go ku maanyi g'ozudde n'ekyozudde okusobola okutambula ng'ogenda mu maaso. Okwezuula kikuyamba okumanya nti weefaanana wekka. Olwaleero abantu abali mu nsi yonna basukka biliyoni 6, naye ekikwewuunyisa Katonda mukulu, ku biliyoni 6 tewali muntu yali abaddeyo ng'afaanana ggwe, ate era tewali alibaawo ng'akufaanana. Weefaanana wekka. Kakati ekyo kikulu kituukibwako ng'omuntu ayise mu kigambo kino kye tuyita okwezuula. Era bwe weezuula, nsonga nkulu nnyo okwezuula. Lwaki? Kikuyamba okutandika okukola ku bikukwatako, you work on your business. Okubanga okyali mulamu, kabonero akalaga nti bizinensi Katonda gye yakutondera ekyagenda mu maaso, ekyaliwo, kyekikubeeza omulamu. Kakati bw'omala okwezuula noga nti nkyalina obuvunaanyizibwa obw'okukolako, nkyali mulamu, nkyali ku nsi, munnange nkubuulira otabuka, n'oteeka amaanyi, n'osimba amannyo, n'ossa essira ku bizinensi yo, n'ogikolera ddala bulungi okusobola okugituukiriza. Era mu ngeri y'emu okwezuula kukuleetera okutandika to unleash, okuvaamu obusobozi Katonda bwe yatondera mu ggwe n'ebirungo. Waliwo statement gye nalaba eyennyamiza ng'egamba nti ekifo ekisinga obugagga mu nsi yonna is a cemetery, ge malaalo gye baziika abantu. Omuwandiise kyamuwandiise ebyo kye kino nti amalaalo geebaseemu obwongo obulimu kalina ezitaazimbwa, geebaseemu obwongo obulimu gavumenti ezitaakolwa, omuli mu supermarkets ezitaddukanyizibwa, amasomero agataakolebwa, amalwaliro agataazimbibwa, faamu ezitaateekebwawo. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga BWE abagenzi bano
ekiseera kye baamala ku nsi tebaazuula busobozi bwabwe, n'olw'ensonga eyo tebajjayo busobozi bwabwe kubukolako. Era okwezuula kikulu nnyo, kubanga ke kabonero kokka akalaga nti omuntu oyo ayogerwako oba eyeezudde yali atuuseeko mu University y'obutonde, the University of Nature. University of Nature esinga kusomeseza mu ggwe, University y'obutonde esinga kusomesebwa mu ggwe. Togenda kusuulayo kintu kyonna kigenda kuyigiriza bulamu bwa nsi eno nga ggwe, kubanga ebyamagero byonna Katonda yabiteeka mu ggwe. Amaanyi gonna n'obusobozi n'okuwundibwa byonna biri mu ggwe. Kaakano akabonero akalaga nti watuukako mu University y'obutonde, ggwe kwe kubanga weezudde kikyoli.